wali badde mu obeera mwako ko muntu wange linda kukyali mani kuki muko muntu wange nedda obuko bugenda kufa ekitya oli nomo ekirooto kyange kigenda kutuukirira era njagala kukakasa tugenda kuyiga okuvuga emmotoka otomera gwe yini kukasomaji kwata kwakoyo twalo tegedeyo kati sio neroze tinapio ekizudde nemenya kusolyo banzibe nyabwe mbanziba nenzima nzibya butwanti tebabulya bugenda kunzita embwenu ziba zizo manyiyo zizo kubani ebiri bulijjo mbisuubira mu kyalo naye kati byemirembeka biganye ngenda kutta bitti abula wakadala wabwenda kati bano lwawulidde nti ntege nebiri nabaweereza e Kampala nabo baagala nsanyuse bayaba nsanyuse bukyalubanga lwa mindi sibalankoga mukyambi wano mutuufu oba kiki aha otyo mumbulire mwagala ki because I have no time sina budde bunde mwazesalati okubanga kunjewa abaiki simina mimwa aba mwogera babiri ebibaleesoo temusobola mugende ono sitwafumbye nti mwazze kulya mulyoka mwazze kulya nedda muzeeyi tetwazze kulya kati nno mwogere oba temusobola mugende ewammwe nga sina bayitira sikaani bajja wano please muzeeyi oliwo yatugambye tigwe watutte ebbiiru n'entege e Kampala ntegeeza ki muzeeyi naffe tubadde tuzze otutwale abula omwana wange alabye kwegamba n'embwa n'enkukunyi nozagala zitwale nze muzeeyi wakadala biba byakuvuma nze tonvuma kumwoyo magala goba otwala nakyegereddewo teri mwava atalina ntondo wamma gwese bakuyitani muzeeyi ze bampita kadi kumagala kadi kumagala wakoma mu kirasi ki muzeeyi nakoma mu siniya yakuna omanyi mutabani wange adiringana abantu bali educated only nze tompulya kuwulira muzeeyi bakono musomo gwalema can you speak English muzeeyi mpaya akagero kamu kali mu English tukamu tuziika tugeza okyebye obutasoma bulumu okuze nawanika polisi etegese ekikwekwetu gwe nosoma polosi atugese ekikekete okusoma kumenya olugala bawandika anniversary osoma sex university let me use my news Biru, tege, sente nga teziwera. Sente zirudde. Bulijjo temukola. Mbala nsinga ebitabo, sente tezirabika. Bagamba ati yogera. Twagamba mbona ki? Manager. Wala omugaga yazze wano. Twewolako emitwalo. Newolako emitwalo 5. N'amafuta. Naye agambye sente zirabika. Okay. Kuvadde wano nga tuwola amafuta. Owaayi, kuvadde nga twateekawo petrol station yewola amafuta. Nagambako nga nkw'omulimu nti olina kuyamba n'ab'ebweru ng'owola amafuta. Oli tasobola kuziba. Musajja mugagga wa kukyalo waffe yatusinga omugagga. Omugagga lwaki yewola? Wama manager alimba. Obulaba bulimba. Ng'omangi gwe wazitutte. Manager tasobola tukka mugagga yatusinga kukyalo. Ku kyalo lwaki tazimbayo petrol station? Then listen to me and listen carefully, okay? Nkuwadde olunaku olwo. Just one day. I want my money back.
njagala sente zange bwezze kulema ogobeddwa. Get out. Out. Nonsense. Ndoza nandikutte sente z'ebisajja bino nenzibiddiza emitwalo 5 n'omutwalo gw'amafuta kubanga biyinza okunjabya mu kyalo okuuma ekitiibwa kyange kanfune wenzija busente obwo mbubawa. Ntege nagamba okuva nga tukyali mu kyalo gwe ne weesiba ku kisajja ekitalina yadde 10 kirabika tekirina nawe kisula nebbiru kyekikogeza ebingi olomwoze senga sente anamala nazireeta onamwetondera ntege tosiri wala gwolaba kisoboka okuva mu kyalo kyangu naye okuggwamu ekyalo kizibu nze naawe ali alimu ekyalo gwe olimu ekyalo gwe basiriwaza n'ako akatwe naye ekyalo kikulemeddemu kwafa tugenda kufuuka baminisita oddaawo kibi nnyo zino saawa mmeka obudde nga bugenda mwana gyogenda mugambo nawe lwakitendese Mozi. Biro laba sagesi Mozi agenda kudda. Wabula ntege mbeewuunya. Ate lwaki mugagga? Ne mwegatta na kiri ekiyaaye ne mungoba emisinde embondi mubbi. Nze Moses nyinza okubba emitwalo 5. Oyo Biru ye yabikoze ebyo naye sinzi. Nze nkutegeera nnyo Moze. Kale mwanswaza nnyo. Mwanswaza nnyo. Mpozi omanye sente mika? Kubanja giri emitwalo 5 n'omutwalo gw'amafuta. Kyalina kyobanja? Kino kimalidaadi nnyo. Agwite ne Biru akubuzeeko. Mugamba yange weka parking wano. Biru. Jawu tubuze ku Mozi. Omwavu takola ntondo. Nze bigenda okumpangaza Kampala butakola ntondo. Gwe mwavu ate gwolina olunkulu. Gwe tugenda obuze ku Mozi. Tugenda tulokole mu motoka yo gyuli. bisobola kutuula mu motoka niyo bwansangamu imotoka erabika yo yiye tebyaludde wabiraba imotoka yo erabika yiye n'akawo kenyiri kemunya ne Mozi kajjawunya yazigenda okuzeera Biru, buza ku mugagga. Kale nawe jeba. Akadi Biru mbadde mbanonye. Tugende mumpereko obujulizi ndamu abali ngo omusajja oli antubukonya. Manyina mwabira ku poliisi. Era agenda kundirya sente nyingi. Omusajja wamwabira. Ekisooka eri washing bay yange. Nze nsuubulya obumotoka obulala obutono bungi nze ndowooza nakali kamu ku motoka bwange bwe ninawo. Abaana tebambuulira. Washing bay yo. Yange. Naye ajja tugende ffenna ku poliisi mu obujulizi. Biri tugende tuweereko Mozi obujulizi ku poliisi. Nze sijjasobola bwana Mozi. Lwaki? Nalye ngenda okukola. Fedini yaffe egamba omwavu ow'olunkulu tagenda mu ggulu. Kati gwe beera omugagga. Wamma gwe ky'okola oli muveeko enjagala nkubuuza Ntege ne Biru omanyi gye baalaga? Manyiyo Kampala. Kampala naye nga yabatwala mumanyi. Muzeeyi gwe yabatwala. Asimpatati naye nga eyo nagyo kibbali omukyalo bakimanyi nti nze nabatwala Bonna bakimanyi. Nti gwe yabatwala. Kakaya yagambye nti kyamaani yabatwala. Oli kasiru kakyamaani nga bw'okalaba
Kampala niyo yakatukageze kulaba yali. Kankubuuze gwe mukyobera ku kyalo kino emmotoka bwe zijja olaba zikyama waani? Zikyama wano ssebo. Alright. Oba kyamani walaba wadde akamotoka akatongo kalinnyeeyo. Era musajja watu abeera mu kusaba capule wakiri afiirwe muganda oba nnyina emmotoka erita omulabu gukyukireko wali ewuwe. Kaakati njala nkubuli nze ni musajja mwangu nnyo gwe boona oba omuwulize gye ndi obugagga obumazi otegedde kati njagala ofuna oluso onsayira awo nawonaawo Moses bw'anaabazze ndyoke mugambe nti kati gwe nazza mufo kyantege geta shasha inside here geta shasha funa oluso Chairman, omusajja ndi byagala ssente ze. Musajja mugamba agumikirizeeko ssente tezifuna. Ebyo byonna nabimugamba dda ebbaani liggwako ssente sizimuwa. Kiwa okirabye? Ono nakugamba omanyi ffe mutulabanga tuli bantu bakulu. Timutulamu ddala magezi. Ate ng'okimanyi bulungi nti ensonga zonna zeetuulira ku nze. Kati tokomyewo. Chairman, nva mu ebyo gw'ontaasa. Kozi ku bukodde bubiri wampaako mmeka? Wangamba ata. Olwo n'ogamba bo wampa abiri. Anti twakkaanya kibalansi asigaddeyo njamu okuwanga ziri ssente nnyingi zizi. Njakala okimanyi kinali njogera naye nkikakasa. Kati omala kusasula ssente zange balansi yasigalayo olw'emitwalo agasatu nsooke nkole ku nsonga zo ekitali ekisobola kukola. Kati nze ssente nziggyewanga n'ekyendya kimbula. Ebyo bizibu byo tebinkwatako. Nagamba okudda kati okomyewo. Chairman. Ntege ekikumpisizamu nfunye okwemulugunya kungi eri bakozi banno. Tokyabawulira omulimu ogufudde wakaawo kwegamba oli waggulu w'amateeka. Tokyampulira tondebawo nga boosi wo weefudde kiwaki. Kati okusinziira ku ne ku byempulidde naawe ng'ebyendabyeko nsazeewo genda onoonyeko omulimu ewalala. Genda petrol station endala zikozese naye nze nkukooye. olowooza gwenda petrol station weka naye ate mu kujja wano petrol station endala zaaliyo lwaki tiwagenda mwezi oba amafuta baganywa wanookka. Okay, genda kasita sigobadde ogamalawo n'ababadde baganywa batwale. Anyway, era nange lwakuba nti saakisobola kikugambirawo. Moze yali yansuubiza dde omulimu. Okay, genda akuwe. Era naye ngenda fuuka manager. Genda akuwe. Mafuta kale baganywa. Kale genda ofune omulimu omulala. Eno ofisi yange genda. Ngenda kufuuka mpaka mu State House ne Moze. Okay, genda mu State House bakuwa omulimu. Wa petrol station abadde alongoosa n'afuuka minister. Nonsense. Genda ononye office. Yeah, genda ononye office ena. Osegede. Alo Moze. Je baliko Moze. Kale. Kakati mani. Eno kiraka ngenda kuvaayo nze nkoyeeyo. Vaayo gwegambe jangu eno okuwa omulimu. Ngenda kuwa bamanager. Oya kumpa manager. Jangu. Kati bibingamba biru buli nakubiru lwaki tategeera. Tatawana naabo. Gwe baleke. Kale mpulidde. Moze ngenda kujja nzijja katikati mangu. Kale. Jangu. Ani ogogenda okuwa wa manager. Untegeera nti mwemba bino byava mu kyalo. Omanyi ne bigamba wano wonna wange era mwenna muli bakozi bange. Naye kibe saawira kijja naye kwegayirira. Tontaaje ebyange obimanyi. Negwe ebisajja wakitobire. Tobireka. Obulanyizo bino. Mpoziga mmaze bita. Naye omanyi kyendi waffe mu kyalo. Ondabira wa naye waffe mu kyalo ndi w'amaanyi nese. Bireke nawe binori. Gwe bireke. Paka.
mwana nze ebintu byange sikyabitegeera. Okimanyi tumanyi jangu okubangobye sikyawulira. Era kati nze ngenze gwogera okola tofaayo. Tegesa okolindeko. Lwaki tetwegayidde maneja n'akusonyiwa? Nga neegerera manyi. Nsonyiwa biki? Kakati nange sigenda musonyiwa. Okitegedde? Era kati essaawa zino ngenda kusinkana Moze yangambye ngenda kufuuka maneja bwogera obeera ku bipanvu byebyo. Nze ngenze. Tege. Olowooza Moze anaakufunira omulimu oyo nga wano omusajja yatugamba ayozabooza mmotoka. Nja tubeere ng'abantu abakulu ate abategeera. Kajja Kampala kunoonya ssente. Okitegedde? Nakuyiga kuvuga mmotoka kati gwe ebbanga lyemaze Kampalamu mbuulira wali oyinza okuvuga emmotoka. Kugumiikiriza nja kuyiga. Kati kugumiikiriza nzigenzi wa Moze ngenze kutandika kukola kubeera awo. Ayiga omanyi bwe bikulabira ntoddanga kunsiriwalirako. Ani asiriwala n'abisewo? Ntegeera baaki. Oli mulyayi. Akati Chairman nze kyembadde ngambanga njagala tuddingane tuddemu enkolagana yaffe eddewo tubenga bwe twabanga tuve kuba nabo tutabula okyegeti ate ngera bwogenda okufunda ku kyalo kuno nze naawe fe tuliko ffekka ababiri abasajja abakulu Ate kuliko omulala? kale sigana kwe bali nekugamba balimu ku magezi era nze namba emu gwali mu kyokubiri kale tuddingane ensonga eyo naye gadde ogigamba naye nga bwengezako okuba nti njalo kigamba nga ninga oba oli munyiivu nnyo nindowooza nti oba okyali ku nsonga eri eyo kuko yaffe yabula. Chairman, past is past. It never comes back. Otegede ate nzija ne kumulamwa kitegede kampena wano. Togenda. No, let me go. Togenda. Mukulu togenda. Tusonga tuzimale. Wache nje kujibu twava kedde. Enkoko obukoko just chicken tonight ewandege. Tula. Mukulu munange. Njagala ensonga zino tuzimalirize. Tuchulira. Tukuli mukulu munange. Zitakwanira nino zino. Kakano bwe natudde. Ndola unenga ntike. Ate enkulu tenywa. Enkulu enywa. Kati ngamu munange buyamvaako. Ate nga nono muwala nalwoga yagenda yalinga nfumbira. Kati mmoja si yabadde atesejja nangamba mfune omukazi mpase. Yenga mmoja fokusa mukazi yenna n'abantu mumanya deep water. Mwana kazi tuchanga ngoye eno eri ojja kulaba convoy bwegoberera ngeringa ya president nakulikola zino nakati fire brigade break ambulance nata nefa jiri ochege ndasiri oko jikoberera omanyi ensonga yonange yanuma ninjagala okukigamba nentya akinga lwaki kakati ate nange okimanyi bulungi nti sina mubezi toyina naye kati kiva tusooke yeyewo oluvannyuma tuzeeke neyewake bannange n'okuwasa kwalaba tubale feya ddala nga gufaanana nagana amagulu gaffe agalinga aga dayiningi gwe mukiwuufu omugumba gwe mukopi ng'ani akuwa omwana we get serious